n'olumu tafumba n'agamba ssente zimubuze bw'agenda suubula njaga. Enjaga anti ye ya business ya bitano kati kitegeeza Husina ofuna ekyokulya maama waabwe alina kutunda ki njaga anko ono ngenda muwayo ensawo waawo gy'anaateekangamu ebitabo ngenda muwayo nekijjampa ekyempewo kati ne kafiizi nako tujja tetenkanya tujja tetenkanya live kwetuli oba ku Media Club Bongo live kwetuli olwaleero Katonda atuwadde ekisa tuwadde omukisa etukako wano kusemaduuka ndoza twogera ku bantu abambazi abategeera ebyokwambala abakupima ne bategeera nti omukono guliko inchi 2 akagalo kaliko inchi 1 ekifuba kino kirimu inchi nga 8 Anibaga ati nedda jampe eno kati enyumira nnyo ina inchi 2 kugamba nali simanyi nti omuntu ate basobola n'omupima kugamba buli ebyambalo ne babibesingira ddala ku bipimo nazoka kiraba wano ku AK Fashions bw'otuuka ku Nabukeera room floor 2 tobula ndoza era gundi oziraba ziba zikulaga bulazi nti yambuka edduka erikyasinze okumasa amasa okunyirira n'okubaamu obuntu obusasamaza kubanga mbazisaako kuma kafumba maji ngaiti kali mu mazi anko akakuma wakajjawo anko anko naye nga lijja anko ba limala ne lijja toteka mu mazi amazzi gaba wansi anko kana akagulu nasonywa anko naye kana akagule kano kocha kati kano kaaki kano ankawo kakawoowo ebintu by'Abawarabu sobeera mu kifo akawoowo anko kasooka entwalira abantu salaamu anko sokoleke abantu anko anko batolere nange ndi musanyufu nnyo mwebale kujja amanya Abdul Karim erikola sente AK Fashion Store era tuli basanyufu nnyo ffe baani naffe be bakyalirako ekyogera omanyi ffe mu busiraamu omugenyi okujjewo ziba baraka kati ffe amaduuka ameka g'obuuse okujja wano kayina ffe n'otulowoozaako naye ate abamu bakitwala bulala nnyo gwaye atazze ate kukola kibiki naye nga tekiba kirungi kantwalira abantu salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndi musanyufu nnyo usina naye agitoolemu usina toola ku salaamu oba weeyanjule Amannya gange nze Namuli Usina nviira mu Chelsea City. Tutolere ku bantu salaamu siraamu yakuboote. Assalamu alaikum wa alaikum salaam wa barakatuh. Mashallah. Kireeza ki ekyo anko kati? Mashallah. Ekyo mashallah Allah bwatyo bw'aba yagadde. Oba Allah bwatyo bw'aba akiteeseteese. Ziza omuntu bw'ava muzikiti ng'engatto ze bazijjeewo alina gamba mashallah talina kunyigira muzikiti. Alina gamba alhamdulillah. Allah bwatyo bw'aba ageze. Ate Allah tageera kibi. Era ne obanga ofunye omuswiba nga gwenkana gutya ogamba alhamdulillah. Nekyakadde kino yakigeze anko. Era yakigeze. Yajja tuuka mu 649. Allah bwatyo abadde balina tuuka 3. Nedda. Anko Allah bwatyo bw'aba ageze mu bintu byonna bye tutambuliza mu bulamu bwaffe. Era tosobola kikola. Omanya ate abantu abamu beefula nnyo bagezi. Oyina agamba nze okubeera bwendi ndi mugezi nnyo era mbala. Era ne yeewaana nga bw'abala ennyo. Naye masikini baba beerimba. Buli kintu kyonna Allah bw'atyo bw'aba akigeze. Ate bw'akuleeteranga ekintu olumu nga omuswiba gukugwiridde. Era oyina mwebaza. Olumu mu muswiba ate byaba akuwonyezza tobimanya.
ate olumu emiswiba egyo oba ekizibu ky'oba ofunye ate kyekikugumya ne kikukuza n'okula. Anko ku MRI nziramu okujuza bwe tuli amanya bampita Metani Kurabongo oba Lulima Sam. Tuli mu kaseera kakuza abaana ku masomero Mulanga bwe yagulaba tuze tutambula n'ebintu bingi abamu balowooza nno nti amanya abantu badde bakumbuuza eyo naddala Aki nazingamba kakati nze mbadde nyagandage ku eke Kalimu abantu balowooza oli musajja mukulu oli musajja mukadde abamu balowooza oli munene nnyo ng'omuvule ndi muntu wa bulijjo ssebo ate ndi muntu wa wansi ndi muntu wa bulijjo nange ndi musanyufu nnyo kubanga ebbanga lye tuzze nga tutambula obadde tojjangako wano era gwe gusoose okujjawo wano nena tuli basanyufu nnyo bro tuli basanyufu nnyo mutuleetedde baraka kucha Aki kugamba matu bagambe nti eke tutuuseewo naye kucha Aki alyokke kuba Aki zibadde zintawanya nnyo omuntu w'omutima omulungi kati totwagaliza otufiiriza kucha Aki yogera ekitegeeza waliyo abeewandiisa bangi banzita bakutta kati eke nga tomwogerako anti olwedde nze ndi musajja mufumbo ssebo nye nga bw'omanyera obusiraamu era nga bw'otera okyogera era okola bw'oti n'okola n'engalo olina engeri gy'otera okikolamu oli mufumbo waawa obadde kindeka naye nga tutambula olyokke alhamdulillah tewali mumbala gonna gwe yagala kuyisa wano kukuba waaye olimbega omwana Katonda ali eyo tekikwetaagisa kuba mukulu nnyo muto nnyo oba muwanvu nnyo oba mumpi nnyo okuteeka ensi yo ku mutima ng'oyita mu kukola ebyo Allah Katonda waffe byalagira kikwetaagisa kuba nti kugamba oyina nnyo oba toyina nnyo oba oli medium okubaako n'omwana wa Katonda gw'osituka bambi okudduukirira guba mutima ekyo nno bwe bulungi Allah Katonda waffe bw'atwagaza bwe twakuba omulanga gw'abaana okudda ku ssomero nga bulijjo kubizza ebikolwa nga Eke Fashions ebiyimiriramu nekino yakiyimiriramu nega nti nedda omwana oyo atunda enjaga omwana oyo gwendabye ng'atunda njaga mwana muisiramu Quran tekkiriza vitamins tekkiriza njaga tekkiriza buli kimu ate ye ali mu kutunda njaga omunange gwali gwakudda ku ssomero awo nno CEO omukulu mwenyewe yayimirira naga nti mumundeetereko omwana oyo tulabe konnaka n'asoboka twogeremuko naye nziramu okujjukiza nti okuyamba omuntu tekiri ku bintu bikwaswako byokka oba bye tukwatako byokka tusobola omuyamba mu bintu bingi nnyo wadde nga ate oli bw'ateekako ne bye tukwatako abajjuliza ddala akabonero akaffe naddala n'Omwafirika k'okwagala nze nzikiriza nga tuyita ku channel eno ne mbantu nga bano tugenda kulya amawanga ne waggulu wa byonna tugenda kusaasaanya enjiri ya Katonda waffe tugenda kwongera ogitira ddala ku mwanjo gwabo be tulabanga abalabe ebiseera ebisinga abantu abatubuzaabuza olw'embeera zaabwe ate ndowooza embeera zaabwe si kye zikyasinza okuba embi nedda ffe abatabawa time ne tubeewala ndowooza ffe aba bakyasinza okuba ababi oyo gwolaba ayiisa mu ngeri gy'otategera musembeze mbuulire enjiri abantu bangi bakyuse n'omubaka bwe yagitwala Mecca embooko yavuga embooko yavuga ate yayita mu bintu bingi nnyo n'omuvuma kale buli kasasiro yenna omubaka bamukola era omubaka y'omuntu akyasinza okuba omuntu omwetwaze owa wansi ennyo naye nga yali mubaka wa Katonda naye nga bamukola buli kibi kyonna naye ebintu yabitwalanga bw'aba abirabye nanafe abamu bagamba nti bwe namuyamba yannangira nti olugoye lwe namuwa lwalimu akatuli kati neetamu okuyamba ne zino zenina kanzooke balina kuppa mubaka anti kati era ate kati n'abantu ennaku zino okuwa omuntu balina kujjayo kamera abantu bajjayo nnyo kamera ebifaananyi naye nga ate tekikkirizibwa olumu mutima gwo oba owadde omuntu toyina ate mumulabisa nnyo abamu bamanyi n'okkudaala n'engoye zayambadde zange newaka balemeredde ofuna ekyokulya nze yabagulidde n'emmere naye nga kyabulabe nnyo ayogera kituufu sizagigulidde ayogera abantu bagambe sizagulira emmere kyabulabe nnyo olumu okukola swadaka
olina zikolera mu kusirika nga tokitadde nnyo mu mawulire toggyeyo nnyo kamera ate nga ne Allah kyasinga okwagala yesebo abo abalaba abantu ne babanyiigira olw'obuzezeze bwabwe naye bwe yatwala omukwano gwe we yagutwalira musasula bukyayi n'akyawa n'abantu abalala kigambo kikyosobola okubawa nga ggwe CEO AK Fashions anti kati ate obukyayi bubi ebiseera ebisinga eddagala ly'obukyayi guba mukwano bw'onteekako obukyayi nange nenkuteekako obukyayi ziba ntalo naye nze bw'ondaga empisa embi era omubaka yakitusomesa nnyo oli bw'olaba nga akutaddeko embeera ey'empisa embi nga yagala kukulaga bukyayi gwe mulage mukwano oba omuwangudde era lyeddagala kati abantu abasinga batukoze ebibi bingi oba bakoze bannaabwe ebibi bingi naye tokoowanga okuyamba kubanga oli asooganze ennyambye ennyo niye ate bantuusizza abantu wakyamu ate bennyamba ate baagala ate okunkola obulabe omutima tusigale n'omutima nga mulungi tube nga tuyambagana obukyayi buveewo famire ezisinga zonna zisasika lwa bukyayi n'abaana olumu ne banyigirizibwa ne bayita mu mbeera etali nnungi nye lwabazadde bukyayi obwo yesebo weewaawo omwana ono okuddako kemabega bwe twamuteekako live n'omulaba embeera gye yali ayitamu yakwatako nnyo gwe nga taata era nga gwe munnauganda kuba sijaga nti gwe nga jjajja kuba egyo emyaka tonagituukamu omutima ogwo ogujja waki ekyakusikiriza kuba ndaba bataata bangi omwana ng'ono okumulaba ng'ali mu biragalalagala atunda ku ye tekikola makulu agamba abikole ndaba owange ye ali seefu abikole n'abaffe balinde olwabwe ebiseera bisinga campaigns etukoze ku Labon Chate Foundation yovuddeyo n'ozenyigiramu sobola kuba nti olina omwana ku Labon Chate Foundation kiki ekikutriggering ebiseera bisinga ekikuwaliriza oga nti nedda wadde sina nnyo akatini kennina kanveeyo ntukirira ebifo nga bino omutima ogujjawa kati amazima amatuufu ffenna embeera mwe twakulira teyali nnungi era bw'olaba background yange nganze era twayitira mu mbeera nga yakusoomoozebwa nnyo naye ebiseera ebisinga Allah n'atusaasira ne tubaako we tutuuse ate siggambo baffe abayina ennyo naye olumu n'ofuna okumanya n'okutegeera kati lwaki mbyenyigiramu nnyo nange nina embeera mwe nayitanga embeera teyali nnungi wadde nakati embeera teyali nnungi naye abantu abasinga beerabira nnyo gye baava abantu abasinga beerabira gye baava nga tayagala kumanya naye ate ebisinga bwewerabira ebiseera ebisinga bwewerabira gye wava kiba kyangu nno kyakuddayo kati bwe ndaba omukutu gwaffe guno olumu nga olina ebintu by'oteekako binkwatako nnyo kati nga sitole yo n'omwana yankwatako nnyo mwana muto omulaba muwala ali mu kuvubuka kati kati era kyangu nnyo kyakwonooneka kubanga emyaka nga gino yali badde ali ku ssomero tasoma naye ate mwattu olaba abantu ekiseera ekisinga abantu abasinga tebamanyi geteeza embeera abantu mwe bayita ekyova olaba abantu ababeera enyo mu bulamu obwene saidi z'ekyengulu eno tebaagala mumanya kiri eri wansi naye singa bakimanya nabo tomanya omutima gusobola basobola okufuna omutima ogwo ogusaasira abasinga babeera ne bagamba nti nze omutima ogwo ogusaasira ate nze abensaasira bo kibayitamu kiri ntuukako ddi nedda obukyamu nnyo abatamanyi olaba ffe mu nsi muno Allah yatutonda omuntu n'ozaala abaana kati osobola okuba nga olina omukozi ewaka oba house girl kati omuntu asobola zaala mwana we n'amwagaliza kukola house girl si mulimu mubi naye nga olumu nga talina kyakkola nga gwalina okukola ki kati ng'ono omwana osobola omulaba atunda ki atunda njaga asiba njaga n'agitunda naye nga amazima amatuufu maama we teyali yagadde omwana atunda enjaga yali azadde Dr. Pilot bwe kiri naye n'osanga omuwala nga ali ku kkubo yeetunda si kye yali ayagala olumu ekimutwala okugenda okukola ekintu ekyo
aba ayina ensonga lwaki kyova olaba nze ebiseera ebisinga nvumirira nnyo abantu abajajinga bannaabwe nga tonawuliriza sitole ya muntu sooka otule naye omuwulirize ajja kunnyonnyola embeera mwayita olyoka omujajinge oba omuwa ekyokukola kati ngono omwana kyankwatako nnyo mwana muto niyo emirimu gyakola si mirungi atunda njayi abajja okugula enjayi era bayaga era bajja mumukozesa asoofuna olubuto asoofuna ebirwadde siriimu biki byonna kati mbadde nku drivingira abantu ababeera mu comfort zone bazadde abaana naye obulamu bwabwe tebabwinaako garanti era obudde bwonna Allah akola ki atujjululira omuntu ofa n'ovaawo abaana n'obalekawo naye kati abaana booleseewo omanye embeera mwe banaayita kale wadde ngo bategekedde ebintu nabo abaana be mulaba olumu abali mu mbeera etali nnungi bazadde baabwe baali balina buli kimu niye we baavaawo byonna ne byonooneka kati bw'oyamba oba oyamba abaana bo oba oyamba abaana bo omanyi eva buli lw'oyamba omuntu Allah ayina engeri gyakusasulamu ate osobola osanga abantu mu nsi nga babonaabona nga balina embeera mwe bayitamu etali nnungi naye nga basasulira bikolwa bibi byabazadde byabwe kati olumu osobola osanga omuntu nga embeera mwayita abazadde balina ebikyamu bye bakola ki kati tulina kusaba nnyo era bw'obanga olina eddiini gy'osaba saba nnyo bireme kugoberera ebyabazadde kubanga bajjajjabo nga bataano tobamanyi nyo soosanga bajjajjawo ng'alina ebintu byakola ebikyamu byotamanyi olumu ate nga bigoberera musaayi ekisinga ettima enge obuluvu obubbi obukodo okweyisa obi okwenkunala ffe tuyinza okugenda nakyo nga tukizanyisiza netumalako nakyo naye abaana kyandibayisiza ddala obubi ate bubi nnyo ne bakisasulira ate bubi nnyo n'ekirala abantu abasinga boolaba balwadde balwadde ba mitima omanyi abantu abamu balina emitima emibi naye omutima ogwo bwe gufa mubiri gwonna guba gufudde era tweyita ba anko nze naawe nyo soosanga nga anko yennaku zino nga anyirira nnyo nempulira obusungu niye nga anko talina kyeyankola kati guba mutima kati abantu abamu balina omutima mubi niyo badde omanye eddagala ly'omutima eddagala ly'omutima omubaka yali tugamba bakiyita swadaka okugaba era ojje weegendereze okugaba ekyokulabirako osobeera ne swiiti ng'ono ono omwana n'omuwaako kamu niye ka swiiti okalaba katono nnyo nawe nenkuwaako kamu kati eryo lye bayita eddagala ate tekitegeeza nti nno omuntu olina muwa kinene kubanga era omubaka yatugamba era bw'oŋŋaata olina kyakugaba n'entende ogimenyamu n'ogaba entende ebanga nsigo ya ffene gwatagimanyi naye omubaka yatugamba ne bw'omenya n'ogabira omuntu eba swadaka oba owaddeyo swadaka ate n'okusimayiringira omuntu nayo swadaka just when you smile omuntu najja n'omubuuza niye n'omulaga smile ennungi era obanga awaddeyo swadaka kati era gye weegendereze abantu abasinga okuba abakodde ennyo baba n'emitima mibi abantu abakodo baba n'emitima mibi agwakanda kakuba embuuka anda ku mutwe bwe kiri kabaka kadduka gawunzita nagende wanneyiba natema ebitooke bye bwe kiri naye ate omuntu agaba ennyo ate aba n'omutima mulungi kati kikulaga bonna bonna abali eyo abatuwuliriza abatulaba bw'oba n'omutima nga mubi itiriza nnyo okusaddaaka eddagala eva buli lwowa omutima gukola ki era owulira otya ng'owadde omuntu ekintu n'asanyuka owulira ddala eddembe nga
dembe nnyo wira ddala eddembe ya ekyokulya bwe kiri alina tanko kiryanga nange ninganga alya nga mpulira mutunulira bwalya nga mpulira essanyu owulira essanyu naye ate waliwo ate abamu ng'awulira obusungu wakiri emmere agisuula kasasiro agiwamu amazzi aba agiyiwamu amazzi oba babatayiminga nga muzze tebajjula kubanga edda nga tukyali bato waliwo famire gyogendamu tebasobola kujjula paka nga muvuddewo paka nga mukoze eki nga muvuddewo naye ate mwattu kikwewuunyisa omuntu bw'omuwa ekintu n'akiryako oyo gw'okiwadde si yafunamu gw'oba ofunamu ennyo anko nakubuuza twali twogera ku idi nagaa naye anko idi ezze akuba naye idi tegenda kuyisa bubi obulazibwa nga bungi buli bwosaddaaka kusaddaaka kumenya nogaateze anko ngu yesunga bwesunzi nze idi bweba ejja naye okusala ebisolo nesunga okugabula abantu neŋŋamba ate anko kyesunga otya nga nze ndaba oteekamu ssente anedda kati nze era nali nsaba nnyo Allah okuva emabega idi ziringa emabega nga tuzze tutambula mbadde ntera kusala mbuzi ziweramu naye nga mbadde ntera kusala mbuzi naye nensaba Allah singa ompa obusobozi Allah mpulira njagala kusala nte okiraba era kati idi ziringa za mirundi ng'ena nga nsala nte okiraba ku foundation zinayisabangako bantu kuba foundation kulya mmere nebalemerawo nebebakabula nebasanga bebasemugire base mu compound abakyala nebapakira emmere nebagitwala tugamba nesikirabangako kati nensaba Mungu ampa obusobozi mbe nga nsobola okusala ente era Mungu musabira ddala mbe nga nsobola osala n'ente 5 nsale emu nsale 2 kubanga idi eno gye tugendamu era naye ensasa gegenda bbeerawo kubanga tulina enteekateeka yaffe gye tuli mu ttegeka kubanga kati idi eri ewedde twafumba entamu zaffe zaali 4 kati entamu emu nekkirira ewuwo entamu 2 zakkirira wuwo zaali entamu 2 ne baketi nebikkirira ewuwo kati ebyasigalirawo ne bijja wano mu Kisenyi mu basoga bange abobuwunga abantu bagamba entamu 2 bajja gamba entamu 2 kati nga bwengwamu obuliramu wenna kati ate kweno idi tusabe Allah gitutuuseemu idi yaffe eno nkulu ya kusala bisolo tusabe Allah gitutuuseemu kubanga waliwo n'abakyala abakwegattako abakyala bootera obbeera nabo abo bamaama abo mama Ashiraf yazaala ono kati waliwo abakyala benalaba bewagattako kati idi eno bwe Allah waba atuwadde obulamu entamu zirina okuwerako era emwekirire mu Charles City njaba yakwiwa malusu kunswaza ate ku kamera ate kati ono mbadde simumanyi tulina omuwa n'obukulu obukulu tulina obbumuwa era mu kugabula awo alina okugabula alina obbayitaayitamu ebintu bitambule anko baba muwa katambala ndaba anyayagala okuyika wakatambala kiggwe okusinga okuswalira wano nga amalusu gayiise ogezoweza ku nnyama ne piraawo so anko ate nze nali mmanya akaseera ako ina kweraliikirira bweraliikirizi bannange nagabula ki bannange nfudde anedda nze okugabula okuwa abantu ekintu ky'okulya lyessanyu lyange era eva nze buli lompe omuntu ekintu n'akirya anka amazima matufu mba musanyufu anko totola ku foundation yokka ne mu kisenyu abantu bonna bakuba obuwunga abo abassa abantu abo bambi abasula mu byuma bya buwunga ebyuma bya buwunga byona bya muwunga mbuyumba abo bonna bajjayo ku idi ekuidi bavaayo kubanga olaba mu kisenyi awo waliwo abantu bawera n'ebisatu eba 4 abavubuka abakola mu bimya bw'obiwunga abasinga basoga baveeyo mu byalo kati baba bazze nnoonya kyakulya okitegeera kati webanga bazze okukola bakoleramu ebyo ebyuma bya kasooli
niye nga tebalina nawe akusula era basula mu byuma munda omwo. Kati idinga eyo bwebanga ezze anko bw'obayita n'obakumaakuma anko n'obawa ekyokulya baba basanyufu. Era nja kuwa obutambi bwonna bwe tuzze tutambula nabo. Mwana anko emmere egenda nejja nga n'amasuwaani tebalina. Oli n'aleeta ebbaafu n'ateeka mu bbaafu, oli n'aleeta akataasa, okiraba kanye kikulaga n'essuwaani tayina, ne tugula obuveera. Kati naye ate abantu abasinga anka abalina ate bakodo nnyo. Kati abantu ababeera mu mbeera etali nnungi bangi, naye ate mwattu olaba eno ensi singa ffenna twali tulina omutima oguyambagana abantu bali badde tebabonaabona nnyo. Naye abantu bali greedy nnyo, abantu balina omutima oli nabba naye ng'atereka buteresi nga talina kyagenda nakikozesa naye nga bba bubbi. Ngati nsomba byuma asomba buli kimu ebbafoko nezitereke tezina kyezikozesa yenyumirwa kulya nga eri byuma byayo ebirabako. Ati kati kikwewuunyisa kati oli basobola omugamba akole ekkubo oluguudo naye n'alubba n'atalukola naye nga naye mwagenda okukola ki mwagenda okuyita sente zankozemu oluguudo bakikazitwale mugalaji akole shooko n'ebirala naye nga n'abaana be we bayita. Kati olumu omuntu okuba n'omululu ate ogususse kibi bulwadde. Anko omuntu yandigambye nti edduuka lino abantu abalina amaduuka bwe gati abasinga naddala wano ewaffe bafa nnyo ku magoba meka gennyingiza ne ku midde ku mutikko. Buli kasente kenfuna kankeeteekemu nkole branch ndi ensi eno ngimalewo. Gwe kugamba kyokka bannaye omutima ogwo gwa zaabu ogukutambuliramu gulabikira mu bikolwa naye ate gukwawulira ku bantu abalala. Anko abantu basaddaake bawona emitima bawona obulwadde bw'omutima tewali. Era nze ebbanga ddene kyekozeko research tewali muntu asaddaaka afuna birwadde bya mutima. Ataliiyo tosobola bifuna n'omutima gwo guwewukira ddala teguba na bintu biri jealous teguba na fitina kubanga oba ogaba naye bali abakodde baba n'emitima nga mibi gya nsolo. Omuntu agaba bwe tudda mu mbeera za bulijjo nze nkuze sirangako muntu aliisa byala agaba afanga mwavu bayabuwala. Naye twakiba n'abantu abatagaba ebiseera ebisinga ate omusanga nga either ddala kituufu tagaba yeefaako yeka na famire ye naye ate n'afiira mu kusitwagolinga okuyitirivu. Anti buba butamanya ate era tewali muntu agaba n'ayavuwala. Ate kyandibadde kiri nti nze buli wenkuwa wenejjako ntuuka nga siina. Anti kati omutima guno buli lwoba ng'olina ekintu n'ogamba okyejjeko muli ogamba oba zijja kuggwaawo oba okitegeera. Kati bw'oba nga tolina nnyo imaani ku mutima gwo era okugaba si kyangu. Abantu abasinga bakodo omanyi ffenna nga ffe abantu Allah ayina ekintu kye yatutonderamu kye bayita ensaalwa. Buli muntu akola ki agiyina. Era nze ayogera nammwe abandaba naawe ffenna wano twatwandeko ku bbeere oli alinyoka n'omukuba teri atalina nsaalwa. Naye kati ensaalwa bw'egenda ng'ekula efuukamu obulwadde. Era olina kusabanga nnyo ensaalwa ekakkane. Ensaalwa gy'ekoma okukula efuukamu obulwadde kubanga osola munno n'omunyiigira nga talina kye yakoze. N'olaba munno oba alina emmotoka gy'avuga n'owulira obusungu awo gyagenda mu bushiriku ogende mu malogo busamize bushiriku. Obusamize n'obushiriku byawukana oba bye bimu? Era bye bimu. Omusamize yaba omushiriku. Kati ojja kwesanga oli agende mu busamize lwaki gundi ali bw'ati bekola ebintu ebikyamu oli ansinga atya. Kati ensaalwa omuntu olina ogirwanyisa. Ensaalwa etta n'okutta osobola okutta munno. Bw'omala omutta ate ne wejjusa n'ogamba banakoze kyaki.
niye nga kiva ku nsaalwa. Kati abantu ensaalwa wano mu nsi yaffe bagirina nnyo obutayagaliza bungi ne famire zonna ziri mu kusasika nnyo era lwa nswalwa. Bw'oli bw'abanga alina bw'ali gundi alabika alina bye yatukola alina bye yatukola kyova olaba ye ali bw'ati yatuyola ebigere astagfirullah yatuyola ebigere niye nga byonna baba beerimba Allah yagaba teri kirala kitonde kyonna kyosobola kukkiriza okujjako Allah. Allah yagabya era ate yabukeesa yabuzibya. Kati tulina kwagalana nga bwe tugenda mu iddi yaffe n'enkulu ey'okusala ebisolo. Kubiriza nnyo abantu bannaye musale mufumbire abantu emmere muyite abantu baliye. Niye abantu bakodo so osanga omuntu ng'alina buli kimu n'asala akabuzi naye ne neighbor n'atamuwaako yadde. Ate okusala ennyama gye tugenda okusala ebisolo bino si gambo ow'abasiraamu bokka kikyamu. Tulina okuwa n'abatali basiraamu. Siga nti no wemba nsaze nte yange nina kunoonya basiraamu bokka be nina okuwa kikyamu n'atali musiraamu muwe. Era omubaka yakitusomesa nnyo kiri mu busiraamu tulina kulaga buli muntu yenna omukwano kubanga ne bwemba neba omanyi famire z'abantu nnyingi zirimu ebika by'abantu bangi. Osobeerawo ng'olina maamawo ye nga mushiriku olina taatawo alina byasinza tojja mumukyawa nedda kubanga omubaka waffe yakitusomesa nnyo tokyawanga omuntu niye kyawa ebikolwa by'omuntu kubanga omuntu obudde bwonna akola ki akyuka. Kati bwe ndaba omuntu ng'alina ekintu kyakola nga si kirungi siina kyawa muntu nina kyawa bikolwa bye ate musika eby'omuntu abenga dda atereere. Atudda ku nsonga y'omwana ono usini anko badde omumanyi nedda wali tomumanyi oyagala okusoma omulanga gwali gwakusoma wakoma mu P5 anko kusino nasasula emitwalo 3 akasomero kaabwe ke basomerako katuwa offer buli mwana nasooka ne mbatwala waliwo baganda bange abamu abaŋŋamba eyo nti kati abaana essomero little bit expensive. Twasookera ku Kibuye nga nsasula emitwalo gyali 11 nensasula emmere ya mitwalo 5 gyemitwalo 16 nensasula coaching emitwalo 2 n'ekitundu gyemitwalo osobola kibala ekyo nensasula sente za chachi nensasula n'ebirala nga maliriza buli mwana mba musasudde buli kimu ali mitwalo 26 naye mazima essomero lyalimu abaana nga kirasi emu erimu abaana 115 107 erimu abaana 12 kirasi emu naye olwokuba nti bano abaana basinga omusingi twazimbirako ekifo kyaffe gwakubajja ku street omwana amaze emyaka ena tali mu education yakomadde okusoma kakati nga tusasula busasuzi sente naye nga buli taamu omwana batamanyi kuwandika kigambo kaapu ekigendererwa kyaffe tumanyi Allah oba Katonda bbanga kyagenda tutambula n'abaana bano naye ekigendererwa kyaffe kyakubeera mu bulamu bwabwe ate tugende okubuvaamu Allah bw'aba ageze nga tisa asobola okusoma akapande naye ndaba nga emyaka gye batambulira mu ssomero omwana tamanyi na kuwandika kigambo ddoogo so munange omunampa amagezi nanga nti naye nze ndowooza ku mitwalo 26 tusasula mu gavumenti nga byonna obisasudde bw'ogattako n'otwala abaana bano mu private nga kirasi mulimu abaana 20 nga ticha afuna 1-on-1 n'abaana bano nze ndaba ojja kubayamba nnyo okusinga okwonoona ssente ng'olo z'obasomesa naye ng'ozoonoona bwe nafuna idea eyo nenfuna essomero eryo ne tutandika naye impact ngirabyeko gwe kennyini naye bw'otula ne Daani oyo asobola okukwata ebiwandiiko n'abisoma Daani ayogera oluzungu era Daani waliwo abantu be batukyalira eyo nga yayingirawo n'abyogera so nempirira ddala nga Katonda atukozeemu ekisa so ekyo mbadde nziramu abantu abatugamba naye essomero teriri a little bit expensive ddala ddala omwana aba yeetaaga okujampinga tosobola mutwala ate wali kukulira mu system kyetufa si baana bano ate nze nno ŋŋamba nnyo abantu nti anko tetusomesa nnyo bapayiroti ekyo Allah yamanyi naye ffe tusomesa omwana abe nga asobola okufiitinga mu mulembe omutebi so ku mitwalo 3
uniform emitwalo 5 n'ekitundu, registration wa mitwalo 3 n'ebirala. Omulango ogwo nja kuba waddembe nnyo ganti ako mwana ono nga nga CEO kankwateko kano. Waliwo munnange yandeetedde ebitabo nno byadde 12 ali awo muyimbi wa gospel yakoze bulungi naye nagamba dde ntidde okujja nemugamba ate lwaki nti ndabye ngaebitabo bine 12 bitini kyankutteko nnyo neŋŋamba nedda munsi temuli kitini. So anko mukawaayirawo kennyini omwana ono oba weetaaga okuwulira ebigambo ebimuvaamu kwanza ebibuuzo byonna nabimubuuza anti kati kijja kunyuma nnyo omanye ebiseera ebisinga guno omukutu gwaffe gulabibwa abantu bangi ate ffe sigamba oba tulimu obufere ffe tuliwo okuyamba kuyamba Allah yekka yamanyi yagoberera riziki yasinga okumanya kati tuliwo okuyamba naye naawe ntuuka okwebaza webale kuba na mutima kubanga maani eyo ntera okujjayo nenkulambula naye lwakubanga ndwawo naye nzijja wajja n'omusajja omusajja nakwata ku mutwe nagamba ono simutegera bulungi tiyasadde watya nga tasaala musajja ali wa myaka nga 9 abaze 8 yagamba yakusekerera abala atya nga tasaala obulamu abutambuza abo abasajja obalaba bakeera ssaawa 11 ebyaddala kusaala 11 omanyi Allah akuwa abaana Allah bwakuwa abaana Allah atublessinga mu bintu bingi naye abantu abasinga bamanyi nnyo kye bayita emaali. Allah bwakuwa riziki bwakuwa emaali abantu kyabayagala ngoye ebizimbe kulabika bulungi kwebaka bulungi kuunya obulungi bo bamanyi Allah bwaba akuwadde ebyo abakuwadde yamuwa kikyamu kifu nnyo Allah atuwa mu ngeri nnyingi nnyo kati Allah asobola okuwa abaana naye abo abaana kikakatako nnyo obajja wansi ng'obakuliza nnyo mu ddiini omanye eddiini erina engeri gyeshepingamu abantu ffe tutambula mu mawanga kati kankuwa ekyokulabirako tukolagana nnyo n'abachina naye maani abachina abamu balina emitima emibi amazima amatuufu okukubba tatemya na liiso omuchina asobola okukola buli kintu kibi kyonna kubanga ne bw'omubuuza omanyi Katonda ajja kugamba Katonda yaani ebyaddala bo basinza bibudda byabwe omusanga n'akasowaani nga kano omusanga n'akantu ngaako bwe katyo ke Katonda ke kati eva omuntu wabanga akula nga tayinaamu ddiini aba wa bulabe nnyo era kyova olaba nkubiriza nnyo abantu musomese abantu eddiini abaana eddiini omwana akulye mu Katonda katolaba najja n'oyo omuto naye nakuchalenjinga nnyo era yakusekerera tasaala kubanga bo omwana omuto kati ng'oyo yamanyi buli muntu alina okukola ki tebamanyi na bya kyaki bo bamanyi buli muntu alina osaala kati niye alina emyaka 8 era ne Kurani agisoma oyo asomera ddala Kurani alina kikwewuunyisa olumu bamanyi n'okumpa bulamu ne baŋŋamba ddadi okozeemu awo ensobi toyogera ekyo nagamba okoze ensobi oba musooka kuba musoma nakutereza nagamba okozeemu ensobi wano noddayo emabega okiraba naye nga alina emyaka 8 kati kiba kirungi nnyo okuza abaana mu ddiini kati noono omwana mukubiriza nnyo akyali muto naye gy'abeera abeera mu ghetto challenge nnyingi nnyo za feesinga uyo azinga njaayi nga takyabikola twamujjayo ne tumulira ku foundation kati embeera mwe yayita teyali nnyangu kubanga osomulaba yakula nga akyali muto olw'embeera mwajja nga ayita niye nze nina mubuulirira
kye bayita eddiini kintu kikulu nnyo. Kati abe n'eddiini abe n'omukwano eri abantu abe n'empisa. Empisa nakyo kikulu nnyo kubanga oyogeddeko ekyokugenda ku ssomero. Ffe tulina abantu abamu betera otambula nabo bw'otuuka ku kisaawe nga tamanyi mu kazungu naako ne batuwa obupapulo sayininga oba okuwandiikako amannya go amazima amatuufu ako nga tamanyi kuwandiika akola atya ng'olina muyambako. Kati olina pointi gy'oyogedde wakiri abe nga soosoma kapande okitegeera wakiri abe nga soowandika erinnya lye anku wali abantu abatasobola nawandika n'amannya gaabwe gye bali. Kati naye lwakubanga omwana kati ali mu kuvubuka okiraba kati wakubeerako nnyo abe n'empisa yeeyise bulungi aleme kuddayo eri kubanga eyo si walungi alina okubeera wano ku foundation yaffe obenga omuteekamu naye kubanga kati ono wakutereeza naye inshallah ajja kukola ki of course olaba nga engeri gye yeefaako ate mwana wa mpisa naye nga musiraamu oli musiraamu sigidaye naye wakoma ddi okusaala yogeza ekituufu tolimba oba tosaalangako noga anka amazima amatuufu ndudde okusaala omanyi okwogera amazima kirungi. Nakoma okusaala mu kisiibo. Yakoma okusaala mu kisiibo naye saakimalaako. Naye teyakimalaako. Lwaki? Anyway olubuto lwalinga lunnuma mama n'aŋŋamba ndekeraawo. Olekeraawo. Katolaba ate kati ffe mu busiraamu omuntu bw'aleka esswala n'atagisaala emujja mu busiraamu ebyaddala abuviiramu ddala. Era omuntu bw'aleka esswala aba agenda fuukira ddala mu kafiiri kubanga Allah ebintu byajja osooka okubuuza esswala wasaalanga kyekibuuzo ekijja osookebwako. Naye nga Allah waba akyakuwadde omukisa gw'obulamu omuntu weetereeza kati nkukubiriza osaale nze nja mumugulirayo sheriya 2 buyibuyi baziyita buyibuyi bannange nja zimugulira tulabe nga asaala shariyo zimanyi azimanyi nja zimugulirayo muguleyo n'obutambala nga 3 oba 4 abe nga yeebikkirira obukaaya abe nga yeebikkirira yaso okuba abumanyi omanyi we babuyita obukaaya nze manyi jalabibu. Jalabibu agambye jalabibu ate onjogera wano naye akagwiridde oba era ayogedde kituufu ssebo jalabibu wena gulya jalabibu aja ti jalabibu eriwa zisiba abenga mwana wampisanga wampisa yeeyisa bulungi kubanga kati olina okwegendereza ennyo bw'oba oli ku foundation oba obeera bw'oba olina woogenda olina kusaba anko oleme kuddayo mu mbeera zaffe eri mu Chelsea City. Foundation si wasula kubanga ate foundation yawo tetusuzawo balenzi tuba tuli bafunda nnyo lwadde nga Katonda atublessinga ne Kamengo project yaffe yo tugenda gitambuza tuwenga tusobola okusuza abawala naye kakyakeera ku macha najja ku foundation naddayo eri ka challenge madde njifuna nnyo mu kudda waawo naye nabwo ajja butereeza abadde alina waatera okugendako okukyalakyalamu naye kigenda tereera ekyo twakisolovinze. Tulabona omwana kati omwana bw'ati anyuma nnyo essomero ly'ekisulo singa tufuna essomero nga lya kisulo ng'agenda n'abeererayo ddala nkama jattu obusobozi inshallah katusabe ne tukubiriza nnyo abantu balina obusobozi abalina n'amasomero batuwe basale ate munange anko ate olumu ne waba batuwadde ya kitundu tusotetenkanya anko waliwo ekintu kyendabye mu lutabaalo luno olw'okusomesa abaana bano betujja ku street secondary zinyanguyidde nnyo okumpa basale era nze bwe nja mu kampeyini y'okusomesa abaana bano amasomero ga secondary njija kugebaza bwebaza bali bajjuuko bonna ab'omupiira ba Raymond bonna secondary bo tebajja na mukamera ebiseera ebisinga naye ekizibu kyonna kivudde mu masomero ga primary gano ganzibuwalidde nnyo ganzibuwalidde nnyo abamu
bansingako kone mbazungu akati engeri gyolina abo abaana bangi abazungu abayamba nnyo abaana kakati gwe singa ofuna abazungu bo nga tebabitegeera ate kati mwattu nange waliwo challenge gye nayitamu bino kuba ne foundation yaffe ng'eyo koba ofunyeyo akatono ne tugagabana n'abaana kati lumu nga ngenda nga nkwata ebifaananyi nga mbiteeka ku status yange kati we mbiteekayo mwana anko gaye yambuuza ekibuuzo naye naggwamu amaanyi yaŋŋamba man Karimu kati wazze mu foundation kati ogenda kubba n'abantu niye nawulira ennaku ogenda kubakuba ankoze babiŋŋambye nnyo gayi naŋŋamba ekigambo naye ate nga mukwano gwange naye maani nze naseka busesi anko babiŋŋambye nnyo nze naye nga akiŋŋambye sinabagamba oba mpa obuyambi oba tuwa obuyambi naye alabibulabi status nagamba anko kati agenda kugatta ono ogenda bakuba naye kyembadde nkuwa pulani gendako ne mu bazunguzungu eyo obuyambi bukole ki buwere naye nga olumu simusabye buyambi okiraba naye bw'aba ayina ntaddeyo kikolwa kubanga n'omubaka era yakisomesa nnyo bw'okolanga omulimu omulungi olumu olina okugulaga abantu enjiri olumu bwagulaba naye asikirizibwe naye ate waliwo abateekayo obubi nga kino nakisusa nnyo kati kyali yammalamu amaanyi naye ate yamala ate nangumya kubanga bwe yakiŋŋamba kale kyankosaamuko naye nemmala neneetereeza nzekka tewabizaayo saabizaayo anko watya sobola enjiri wagisiba anko nze sizaayo ankoze sizaayo okujjako nebulira omutima gwange kati badde mbulira omwana waffe ono muto waffe kati afuuse omu ku famire yaffe talina tuswaza kubanga nze olumu ku foundation ndwawo nnyo okujjayo eyo olumu ndwawo naye lwembanzize ne tuwayawayamukko naye saagala atuswaze olukiiko lutuula amalobozi ne gayitamu emisango ne gibanga mingi olumu nange ne ginnemerera ono yabbye kino kati ogenze mangu bwoti otya anko obwongo bukomye naye anko era kyovula nakiyisizaawo anko maani nkwebaza nnyo era maani abatulaba mwenna abali eyo temumanyi musajja ono omulimu gwakola maani okola omulimu gw'amaanyi nnyo abaana abo babeera mu si kyangu omanyi omwana yava ku street n'obeera naye niwe bakuwa omu yekkosa omuteekamu omuguwa omukuba ennyondo kati naye Allah bw'abanga akuwadde obugumiikiriza n'ogamba kambeere nabo buli mbeera yonna kubanga omwana avudde ku street yabeera na buli kika kyamuze kyonna buli kyomanyi omuze omubi anyiga mangu abalina entondo abasanyuka nnyo abagulesi buli kimu kyakulwanira kati okumuzza olina kukwata mpola olwoba olumu bwe bakuggyako n'obaviira n'ovaawokko ne maani anko nkwebaza nnyo ze mu bulamu bwange nkulabidde ebbanga naye siddene naye mu bulamu bwange nali nnoonya omuntu nga ggwe nga tusobola okukwatagana akatono ke tuyina ne tukagabana akatono ke tuba nako ne tubanga tukagabana okiraba kati nali nsaba nnyo Mungu mbe n'omuntu nga ggwe olumu nga tutambula sigamba tulina nnyo anko tetulina bizimbe sigaye tulina bizibu nedda kikyamu naffe tuba ne challenge zaffe munda naye era osaba Mungu n'oziyitamu n'otambula kati nkubiriza nnyo bano abaana kati bano be tulina otendeka ensigo eyo ejje ng'ekula kati olaba tulina Dani wamufuna ng'afaanana atya kati omulaba tali ku kamera agamba stop anko ovudde mu frame dayo anti kati olaba kati awaali taba na democracy
era akugambirawo stop ng'olina stoppinga. Wano tewaba democracy. Katola baddaani si ali ku kamera. Nenga twakajja ku shooting nga kato nnyo nnyo nnyo. Kalwala kwashako olubuto nga ali kagagga. Ati akabuto akanene. Nye kati alhamdulillah twebaza Mungu. Kati Dani naye avuddemu omuntu omulaba. Avuddemu omuntu. Kati naye ali mu kwata. Tuyina ne ba David tumulese yate kati ali ku TV yakolako. Tesirika bwe kiri. Yalina ogitemata kateyina sirika abantu kwebo wali abatugoberera. Katolaba tugenda funeyo ne present omulala. Omuwala. Muwala. Okiraba. Kati amayino oluswahili. Yangamba baya basigo ngamba nejuki yange yangacho mayo oluswahili. Yamba yagere limba bakongo bange tutandike. Ndeso omugezi wawe munyambeko. Bwe kiri. So uncle. Weewaawo ebisinga tegaba maanyi gaffe kiba kisa kya Katonda Allah waffe gwe tusinza tuyisaamu emirimu gye mu mbeera zonna nagaa nti nedda akakkana bwe kiri gwe nakuteeka wano. Omwana ono nsaba nnyo Mungu amuteekemu obugumiikiriza amuwa okumanya n'okutegeera amuluŋŋamye. Nsaba nnyo Allah amuluŋŋamye kubanga kati bano be bakulembeze abenkya. Kati naffe foundation yaffe eri mukula kati mba musanyufu nnyo bwe ndaba Dani wali. David naye ali mu byuma. Waliwo erayija. Naye ali mu byuma sebo. Ali mu byuma. Kati noono naye nsaba nnyo. Kati anko ono ngenda muwayo ensawo. Waawo. Gy'anaateekangamu ebitabo. Ngenda muwayo ne kijjampa. Ekyempewo akeera. Dani bimpe bibyawo mpeyo ensawo Dani. Bannaye. Usina agenda kuddayo nga muzungu. Ensawo nga nnungi nnyo gy'omuwadde. Oba muwa akaveera. Ffe twatekanga ebitabo twabitekanga mu kaveera. Akada kaveera kalumbe. Alhamdulillah. Usina jampa yaffe yiyo. AK Fashions. Era jampa yaffe gyagiteeka mu nsawo. Teeka mu jampa yaffe omwo. Mu nsawo. Abamukyusize mba mu akaveera. Nedda. Waliwo obuveera obugumu. Usino nagenda kuvimbirako anko. Agenda vimbira. Bale Usina. Usina agenda vimbira. Ne zipa ateka kutesibwa atwala. Usina essomero litandise okkumuyita. Litandise omuyita. Era kati ligenda kutuwona ne balifa. Era lino tambuza kati ne kafizi nako tujja tetenkanya. Tujja tetenkanya. Tujja tetenkanya ne kafizi. Tutambulira awo. Kati Usina ensawo yaffe ogira yama. Kafizi nako Usina akawuse buva. Usina. Sinyo. Acha kwata omuzindaalo. Kwata omuzindaalo kati interview gikole na anko. Zikamba umulemu. Atumuddemu kati oledde bakuwadde nawe interview. Tebagibba. Akavumbe tikagitwala. Kati kwata bwakanjikwatire wano. Kati mbuzayo ebibuuzo byonna byowulira ng'oyagala. Byonna kati akazindaalo gwe akayina. Kati nze Usina. Kati gwe presenter. Wesawo njambale mukota jinsogamu. Ayira jisoka. Yaso jikusoka. Beera free totya omanyi toyina kwetiiririra. Okay? Mu bulamu bw'ensi buli kimu okisobola bw'obanga tomenye etteeka. Okay? Nga tokoze musango. Kati kikulaga naawe osooka okweyogerako. Si bwe kiri? Naawe osooka okweyogerako. Toyina kwetiiririra. Okay? Anti mame wakai. Teka wano. Mame waka tugamba. Ayaga sente zakola nga naffe tumuyambako. Atugambe kale waliwo olumu watugamba tayina sente za kutufumbira mmere tugenda lya kiro. Ekyemisana tetukirya ne tulya kyaggulu. N'olumu tafumba. N'agamba sente zimubuze bw'agenda suubula njaga. N'agenda n'asuubula. Tokiraba kati Usina yayina okuba omwana ow'empisa
atereere kati alina oluŋŋamya maama we. Okay, kubanga ye maama enjaga anti ye ya business ya 5 kati kitegeeza Husina ofuna ekyokulya maama waabwe alina kutunda ki njaga kati Husina naye oyagala toyagala era ye business ya maama ya family okiraba kati era Husina tulina kulwana nnyo abenga avaayo wakiri afune essomero nga lya kisulo kubanga bw'abanga akyali mu society eyo bwayetyo kyangu nnyo kyakwonooneka kubanga bizinesi ebawa ekyokulya njaga abajja okugula enjaga bayaga okiraba olya sofuweeta enjaga n'akwata Husina ogibatwalira bw'ogizinga bajjawe waka kati ne bagula bo ne batambula ne bagenda abamu baginywerawo naye maama abagobawo ne bagaanirawo oba mukulu waffe olumu najja nabagamba maama abagambye muveewo bagaananga abayombesa kuba naye gyatunda nesimbu alina emyaka 18 gunene omwaka wagiwozezza mukulu wammwe isi muguno mwaka awozezza emyaka 18 yali sigyatunda kati n'agamba maama agenda batasula waka kati balina enju eyo gye bapangisa nga bwe bakola bonna ku kikomando naye yeeyisima buli omu akolayo weeki emu yisima yagenda n'asuubula enjaga n'asiba waba atuuse okugenda okola ku kikomando ng'agenda era agenda n'enjaga kuba abakozesa naye aginywa kati gwe njaga gwe wali oginyweddeko mukulu wange yaginywa ate akozesa bingi mama taginywa ne taata affe yaginywa omutogoto sabe Allah abalungamye ya rabbi sabe Allah abalungamye naye olina ossaala ankoze ezo challenge abantu ze bayitamu omanyi tosobola mmanya kiri wansi eyo bwobeera eno naye abantu bali mu mbeera enyigirizibwa kati buno omwana muto ali mu kuvubuka ne maama kati ndi mu kikulaga maama okubawa ekyokulya alina suubula njaga n'azinga ne bafuna ekyokulya sitiiki kyova olaba abaganda bange mwenna abali eyo Allah wabanga alina wakutadde olina omwebaza omanyi waliwo abantu abamu nga waliwo embeera mwali ye n'alooza ate ali bubi nnyo naye nga tannaba kutambula kulaba naye bw'ogenda ate n'olaba abantu embeera gye balimu Allah olina mwebaza olina mwebaza nnyo kati abantu Allah buli waba akutadde mwebaze nnyo ng'olina wooli kale toyina bingi naye ng'olinawo weebaka obulamu bw'olimu si bwe bubi ennyo ng'ofuna ekyokulya Allah olina omwebaza kati labanga bano abaana embeera mwe batambulira maama waabwe embeera mwatambulira ate maama tojja munenya kubanga era mwafuna ekyokulya ate bano abaana balina taata naye taata waabwe yafa taata waabwe era naye yafa n'abaleka bwati anti kati era kyetubadde twogerako wano kati era mbadde simanyi nti no taata waabwe yakola ki yafa kati tubadde twogerako wano muganda wange ali eyo osobola okuba olina abaana bo nga buli kimu Allah yakikuwa nye bukeera ku makya Allah n'akujjulula nkulayirira n'olekawo abaana bo nga wali olina omutima mubi ogutayamba era nkulayirira nga bw'otayamba balala era n'ababo tebajja kukola ki tebajja kubayamba kati buli kyonna ky'okola ku nsi kuno olina okukisasulira naye abantu babeeraawo nga bamanyi buli kimu baamalayo niye obudde bwonna nsi ekyuka leero oyina enkya toyina kati nkubiriza nnyo abantu omulanga banne muyambe ku bantu abatayina muwe ku bantu abali mu bwetaavu omuntu okuba nti nno waayo tekitegeeza okuba nga oli mugagga n'ekitono ky'oba oyina gabana ne banno menyako we munno kubanga
ono nakola interview yasooka yanga nti baali basoma nga taata akyali mulamu naye taata bamob justice mob justice ne bamukuba ne bamutta kakati okuva bamukuba tebakyasoma naye yagamba nti twali tusoma nga taata muki nga waali mulamu naye okuva taata bwe yafa byonna byakyankalana anti bantwala eggangu waliwo mukwano gwe yantwala eggangu we yantwala nasomerayo P3 ne P4 paka mu P5 kati mukazi we natuuka nga n'abaana abaliyo twali tugenze yantwala wa step mother w'abaana kati ng'omukazi anyombesa nvuma ng'agamba ndi musiru sitegeera senga banzaayo ewaffe mbu bantwale empase kuba ebyokusoma sikyabitegeera bakutwale bakuwase kati we nabigamba koyo omusajja jjukira bali baŋŋambye muyite kojja n'agamba we batyo yagamba neŋŋamba ye naŋŋamba nveewo enkera omukazi n'agamba wabimugambye kuba nange yazze n'abiŋŋamba ne tubeerawo nga nvuma nga n'olumu emmere gye tulya ayawulako eyabbaawe n'agifumbira mu kisenge ife n'atugamba twefumbire lumu yali atufumbira emmere n'atufumbira akawunga ng'ayiyemu amazzi mangi ebijjanjalo teyabisiika n'atuwa ife abakulu tetwagirya kuba twali tukola ne kojja ffe ne tugenda ne twegulira ebyokulya abato ne balya kojja akomawo ekiro ng'abaana embuto zibaluma ne batubuuza ffe ne tusirika busirisi omukazi n'ajja n'agamba ng'etumuvuma tumuyimbira ebiyimba ebimulumya nga lumu yatugalirako abweru twali mu kiyigo nga tunaaba n'atugalira abweru ne tusula wabweru baganda baffe batuweereza amasuuka ne brangiti enkuba ng'egenda tonya bo ne batugamba mugende mmanju jjukira toyi yaffe eri eggangu yali nnyonjo naye si buli toyi eba nnyonjo ne tubeera awo ne bagamba twandibagulidde naye omukazi agenze n'ebisumuluzo mu kisenge ne tusula mu ttooyi enkeera azuukuka aggulawo 12:00 ateekako ebijjanjalo ffe ne tuvayo ne tuyingira mu nju n'atuyita mbu twoze ebintu tulongoose waka ffe ne tubikola n'atusiibya enjala kojja n'akomawo n'agamba nga twasuze wabweru twabadde tumuyimbira ennyimba ezimulumya ng'ate ffe twabadde mu kiyigo nga tunaaba n'atuggalirayo bali eri batuuka obbabuuza ne bagamba nedda taata ffe twabadde mu nju nga bali banaaba mama Buli ye yazze n'abaggalira nga ffe twabadde mu ddiiro nga tulya mmere naye nga bali balinaaba wakoma ddi okugenda we navaayo saddaamu genda wavaayo ng'olina emyaka emeka wali muto navaayo nga ngenda weza emyaka 15 wabeerayo bbanga ki mazeeyo emyaka 3 so tudda wali nti ebiseera bisinga abantu abali eyo tebeeyibaala nze ndyokke ebiseera bisinga n'abaana bwe bategese olw'emize gyaffe emibi n'okubutafa ku baana balala bye bategetedde byandisaanawo ng'omuyaga ekyo kya Bwakatonda nga tumaliriza anko gwe ekirooto kyo ng'omuntu kuba tulaba abantu bangi bayinza okubeera eyo nga beegomba gwe kyoli gwe wano wooli watuuka oba naawe olina ekirooto kyo kyogaa nti nedda ate wano wendi nti nze nange neegomba wano kubanga abantu bangi baganja kubanga ekke bwe mbanga ekke mba mmaze niye ekirooto kyange anko kibuuzo ekyo nga kizibu nnyo naye tukimenyemenye tusomese eggwanga kizibuuzo ekyo abantu bali bakwegomba nno anko ekyo ekibuuzo kizibu nnyo kubanga kigazi
kubanga kati nze woŋŋamba ekirooto kyange ogambye nze togambye mulala oba mwana wange oba ekibuzo kigazi nnyo kati kansooke nkizze owa muto wange gwe ekirooto kyo kirooto ki gwe muli kati yogerera ddala noganze ekirooto kyange ekirooto kyange njagala kuba musawo ayagala kuba musawo kyekirooto kye musawo ajjanjaba bantu kati tolaba kati ango setulongoose musawo muganda baye musawo muganda omuzungu bana abakuba ensaaso babakuba empiso abakuba empiso adduse avuddeyo anko omanye ebirooto buli muntu aba n'ekirooto kye anko naawe olina ekirooto kyo gwe nga ggwe niye obuuzizza nze ekirooto ekyange ekibuuzo ekyo kizibu nnyo naye era kankyogere nze ekirooto ekyange nsaba nnyo Mungu atuuke okunzujjulula nga nsonyiye byonna nensaba Mungu nsaba nnyo Mungu aje mbadde nga ekirooto kyo mu byensi ebyensi era tugenda ne tubirekawo tugende mu maaso Allah bw'aba anzijjulula anzijjulule nga nsonyiye byonna ekyokubiri bw'aba anzijjulula ebigambo ebirungi bye biba biva ku lulimi lwange ekirala anzijjulule mu nzijjulula ennungi etali mbi ne mu kifo ekirungi ekitali kibi nze kyekirooto kyange ku nsi kyensinga okwagala mu bulamu bwange Mungu waba akujjulula akujjulule nga nsonyiye ebigambo ebiva ku lulimi lwange nga birungi nga bimutendereza si kumukasinga omanyi Allah asobola okujjulula naye n'akujjulula mu nzijjulula embi waliyo abantu abafa naye nga embeera gye bafiiramu nga bafa mu mbeera embi ennyo era ne mu Busiraamu omuntu olina okusaba nnyo Allah bw'aba akusembereza kabuli agikusembereze mu mbeera etali mbi waliwo enfa embi ennyo mu Busiraamu waliwo enfa ey'amazzi mu nnyanja eyombi waliyo enfa ey'omuliro mbi kati osaba nnyo Allah bw'aba atuusizza okujjulula akakkanya obusungu awo nze bye birooto byange kubanga eno ensi tugiriko kaseera katono tugenda eno ensi tugiriko ensi yeyina okukoleera gy'ogenda naye n'osanga omuntu ate n'ensi emumazeemu nnyo ngaloza ajja bbeerawo olubeerera ffe mu Busiraamu okuba nga njogedde naawe kati sisuubira nga enkya tusobola okwogera naye Allah ng'akoze eki nga kkiriza ne tuddamu ne tusisinkana kati ensi tugiyitamu buyisi n'ekirala tuli mu nnaku 10 eza Dhulhijja egwo omwezi omukulu ennyo mu Busiraamu gubeeramu ennaku 10 Dhulhijja bagiyita Dhulhijja guno omwezi mukulu nnyo kubanga abantu abasinga mwe bafuukira ne bafuna ekitiibwa ky'obwa hajji era abasinga bagenze Mekka bagenda kukola mikolo gya hijja Jake ngosese ati gwe oli mukosesa zinali manyo kuba ati kubanga otandikira nedda oyo haji alina bameka nedda kitiibwa nedda olina oteekamu akasente oteekemu n'amaanyi n'okuleeta nniya so aji tomala funa bakazi babiri kifu nnyo ate bakazi babiri tekiri kyawandiikibwawa tino oba n'abakazi babiri bakuyita haji nali manya abakazi babiri haji then ali haji
kikyamu kikyamu nnyo. Tuli mu nnaku zaffe 10. Ennaku zino 10 zisinga omwaka omulamba. Zitya ennaku zino 10 Allah yazisoosowaza nnyo nga buli mulimu mulungi gw'okoleramu Allah akuweera ddala empeera nga mpitirivu. Zino ennaku 10 era nkubiriza nnyo abantu mu nnaku zino 10 mulimu n'abamu abazisiiba zonna ne bazisiibira ddala ennaku 10. Kati ennaku zino mu busiraamu mu kalenda yaffe y'obusiraamu ennaku nkulu nnyo. Abantu balina okukola sadaka, okuwaayo, balina okweyisa obulungi, okwagalana, to love each other, okukola n'okusiiba, okusaala, okusaba dduwa. Zino ennaku 10 za nkizo nnyo mu busiraamu era nkubiriza nnyo abantu olwedde twakazitambulako lunaku lwakubiri. Kubanga Idi tugisuubira Idi ejja bbeerawo nga 6. Kati zino ennaku 10 tuzikoleremu emirimu emirungi, mukole sadaka, mukuwa abantu ekyokulya. Kubanga osobola n'okwewuunya, okimanyi anko, wali abantu abamu ababa n'engoye mu mayumba gaabwe naye ng'amala n'omwaka nga talwambadde gye bali n'engatto n'apanga engatto n'emabega naye ng'eri awo ekijjukizo. Naye ne Allah yakigaanira dda n'omubaka yakitusomesa. Bw'oba n'olugoye n'omala nalwo omwaka nga tolwambala kibi nnyo, olina oddugaba. Olugoye lusobola okufuukira ate ekizibu. Kubanga waliwo abalwegomba oddwambala nga tebalina nangoye zakwambala naye gwe olutereka. Kati mu nnaku zaffe zino 10 muyitirize nnyo omukwano ogugaba. Weewaawo omusiraamu ali eyo ndowooza okuzza abaana ku ssomero naddala abaana nga bano kikwataganye n'ennaku zino 10. Allah Katonda waffe yatukuutira okoleramu obulungi olwo nno zivuganyize ddala omwaka mulamba. Emyaka 3-6 bwe ziba zikakanyizibwa just ennaku 10 kitegeeza nti ekiri mu nnaku 10 kya mugaso nnyo ekitenkanika. Twetaaga $4,500,000 oba $4,400,000 nga tekuli requirements. Buli kaana oba na 15 buli kaana kasasula $3,300. Osobola okuva ino tukwatirako gwe alina ekitabo, alina peeni, alina labba seeti. Osobola nti anze n'emitwalo gyange 10, n'emitwalo gyange 12, n'emitwalo 6, nina 6, nina 15. Kyonna ekikapu kino ekiboora kintu na kimu. Kiteekemu oluno Allah agaziye ebyenfuna byo, agaziye ensi ye y'enkya n'emirembe gy'oku nsi. Nze nzikiriza nti ensi ekyukakyuka nabikulwa birungi, si kubyogerako bwogezi wabula okubiba. Kweke Fashions we tubadde